This is Inside Out. Nkwaniza ku the SML News UG, the SML TV, oliyo otya n'omunafa tulaba webala emirimu gy'okola tuli wano nga bulijjo okunyumya ku bintu bingi n'emikwano gyammwe betubeera nabo. Njagala kubebaza okutugoberera. Eggwanga lyaffe terikyalina njala y'amawulire. We no longer have an information scarcity or an information hangover whatsoever. Abantu basobola okufuna amawulire wonna bwe bali mu budde bw'ayagala ate okugafuna nga gwolina ne self control. Kikyoba totegedde si mawulire ga TV nti gayise n'aga TV osobola okugasanga n'oddamu n'ogazannya n'ogarewindinga n'otegeera ky'obadde totegedde. Kale mpandiza nnyo nnyini ddala nze Simon Oyanga Utaya. This is Inside Out. Kale ne leero ndine General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform. Ekibiina kyayongera okuzimba era ndowooza azimbidde ddala. General Bigirwa nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga bwana Simon. Obadde wano bulijjo ng'otutegeeza nti buli kitundu singa kisobola okutunuulira ebyakyo bye kisobola ebinaakikulaakulanya ne bikitwala mu maaso. President Yoweri Kaguta Museveni abadde e Busoga okumala ennaku 6 atambudde mu buli district. Ekibiina kyo kye kifuga ekya Eastern Revolutionary Platform. Salabye ng'owayo memorandum, salabye ng'oatendinga oba wonna waali, salabye ng'okolewo ne activity oba akatiisa konna omulaga nti oli mu kitundu ekyo. Obadde otegeeza ki? No, kakati nakimanyaako nti General Museveni ajja mu Busoga ng'ajjanga President wa Uganda nga tajjanga chairman wa NRM kubanga ebibiri byanjawulo. Era ne ndowooza nti engeri gy'ajjanga President wa Uganda abahandlers be bagenda twala obuvunaanyizibwa oku-identifyinga ba stakeholders mu region babateeke ku programu egenda oku-interactinga n'omukulu Era kyaliko ku bizibu bya Busoga. You will interact with local leaders. Kakati njawulo okutegeeza bahandlers ba General Museveni ne protocol ye bakifuula kya NRM nga kiri partisan. Era selection ya invitation yali purely partisan. Bavuga kya NRM, bavuga omukolo ogulaga nti baludde okuinteractinga n'omugagga. Therefore tugendayo batono. Twagala buli omu amutuukirire. Kijja kututtira omukisa. Era tugenda okumaliriza nga n'obwakyabazinga tebuyitiddwa. Obwakyabazinga is a cultural institution. But you see, ate bagamba bino byabufuzi temubitabiikiriza. No, mwe mutusumbuwa. Wabajjanga President wa Uganda, first stakeholder mu Busoga is obwakyabazinga n'abalangira bonna. Kubanga balina direct connection n'omutaka akola ki asembayo. Ekitundu ky'e Busoga kimanyiddwa ng'ekitundu ekiri mu bwavu obuyitirivu ennyo. Ekyo kiba kitegeeza n'obukulembeze obw'ennono buli mu kaseera kazibu nnyo. Kati oyinza kujja mu region ng'eyo ng'oze kukola analysis ku nsaasanya ya gavumenti ne wa weetuuse mu kulaakulanya abantu. N'olekayo section ezifaanagana bwe zityo ng'eyaba cultural leader ne ba political actors abalala abatali ba kibiina kyo because ozenga President wa Uganda. So let us kantandikire wano okutegeera. Were you invited? No. Okay. Had you been invited, would you attend? Anti baba kumpita oli bwakuleetera invitation obaako ebibuuzo. No, anti oli bwakuleetera invitation obaako ebibuuzo by'okola ki by'obuuza nti awaayi mumpise nakkirizibwa okwogera oba mumpise nga ki kubanga nze ndi player nzija n'ebirowoozo byange. Kati waliwo document gye nalabye
ya miko 18. Bigiro laki yagala okunsinza amagezi. Sikusinziza. Were 200 required simple answers. Were you invited? No. Had you been invited, would you attend? I would have asked some questions before I attend. This man is a politician. Not being yes, because Simon oba kuyita ku mbaga tobaako by'obuuzaawo omukolo gwa saa mmeka, reception ya saa mmeka bweti ntiye kale tobaako by'obuuza ku levo yo ku levo yo Bigirwa politician. obaako by'obuuzaawo. The question is simple but you are not answering it. I've answered it mu ngeri yo entuufu yennyini. Baba kukuyita. Baba kumpita Wandigenze. because that is the first action baba taking. Kati second action kuba kwa growing program egenda kutambula etya. Nenda baba nagisobola oba sigisobole. Naye ne ka initiative akogamba tuyite ba key players wadde nga si ba NRM nabo babeeko ebintu byebateeka ku mmeeza tebakatuukako. Ekyo tekikumala okumanya nga you are not recognized as a key player in that region. Kati gwe oli ku ignorance gy'oyagala okufuula ate wisdom and knowledge. Ignorance of the handlers of General Museveni in Busoga. Abantu abatalaba na bwakyabazinga Katikkiro National Executive Director wa National Planning Authority yasigala Kampala nga tamayina bigenda mu maaso mu Busoga nga oli yamuwa omulimu okuplaningira eggwanga ali mu area mwava ate mwakolanga Katikkiro ng'ongamba nti so let's say nti Bigirwa he was undermined tali recognized. What about the Katikkiro mu Busoga of Bwakyabazinga? Is he a local man? He's not local He's at all. not, yes, but he was not invited. I can't confirm. Me I confirm. What I can confirm is that he did not attend. Yes. But I cannot confirm that he was not invited. He was not invited. I am telling you. Singa yali ayitiddwa yali badde attending. Oli mukama we. Did Museveni touch the major issues in the Busoga region? Obadde ogera ku muko gw'empapula 18. You wrote something? You wrote a petition? No. Manyi ba MP kye baakola? Beesibira mu Jinja City Hall. Oba for 2 days. Mbu bali mu kulowooza ne ba brainstorming. Why do you say beesibira? Basisinkana, they met. Yes. Ne ba brainstorming ne baleeta ensonga. I got a chance to access that document to a certain radio. Najja accessingira from a certain radio station in Busoga. Ensonga ze baateekamu nga za kwebaza. Otyo? Tukwebaza General Museveni, President wa Uganda, olwa programu ya PDM etukoze bulungi nnyo era ekendezeza obwavu mu bataka. You are from Kaliro, you know it very well. Tewali impact ya PDM. It is too early to tell. Yes. As of today, in Kamuli, it has no impact where I come from. Sebo wekitiibwa tukwebaza amasomero geeyongeddeko obungi era n'ebyensoma byeyongeddemu. Sebo wekitiibwa tukwebaza ensonga zonna zaadi za kwebaza. Ku page 18 page emu eyabaddeko pledges. Kakati n'olabira ddala nga General Museveni tebaamuwadde mukisa ku interfacinga n'abantu abalina obulumi mu Busoga n'okumanya ebintu byennyini ebiri mu kutawaanya abantu mu Busoga. Unless nga document wasoma ndala. Naye bw'obanga gye wasoma nange gye nasoma because as a journalist I also tried to access that document. Gye nasoma yali erina okwebaza. Sijja kuwakana, tero kuwakanya ne sijja kuwakana. Part of it was kwebaza. Tukwebaza PDM, tukwebaza emyoga, tukwebaza amasomero, tukwebaza amalwaliro, tukwebaza enguudo, which is okay because bye bamwebaza byo gyebiri. Your concern as a politician should be bye bamwebaza gyebiri. Ku government level tebiriyo. Are you sure? Yes. Emyoga tegiriyo mu Busoga. Ogenda mu butale ab'omyoga mwe bali? Emyoga mu Busoga tegirimu.
mu Busoga ebyobujjanjabi teweetaaga kuvaamu kigambo kya kwebaza biri bubi. Mu Busoga ebyokusoma biri bubi. Mu Busoga ebyenguudo biri bubi. You know it very well. Kakati nze kye babadde boogerako sikitegeera. Kati bo ababaka era document erinze nadde ngichallenginga nnyo. Because era Mwai Museveni ye nga politician ate ategeera ebintu. Yajjamu ebintu bibiri. Yajjamu ebibali. Ebibali, yes. Bwe yali akola remarks ze Kamuli. Ebibali ebyennyanja envuba embi okugoba abavubi ku nnyanja n'ebikaado z'ensonga 3 ziyajja mu document ey'ensonga 24 ebyo byeyajjamu. Biri ebisigadde n'agamba nti ebisigadde biggwera mu parliament gye batuula. We don't have a vibrant members of parliament. We don't have a united caucus eya Busoga esobola okudrivinga, esobola okwata that document n'egifuula petition n'egivuga ku floor ya parliament. Ekyo njagala kutakkaanya naawe kubanga singa tewaaliwo united caucus tetwandifunye document, because remember that document yasomebwa Idrisa Abirye, chairman owa Busoga parliamentary caucus. Gwe mulundi ogusoose omuntu atali Rebecca alitwala Kadaga okusoma document. That was enough to show that these people are united, including Rebecca Kadaga. They are not united. They are not. Bali abatuuka bano ba Faruku Kirunda abaali abateesiteesi abakulu abatuuka ku mukulu okusinga ababaka eri ye ttiimu ye eyaba Idrisa Abirye kwe kumuwa omukisa okusoma document eyo. Si mukisa ye chairman wa parliamentary caucus, is the head of the parliamentary caucus in Busoga. Nkugambye era ne president yagamba nti spokesperson wa Busoga Idrisa Abirye yagambye. Nkugambye bateekawo embeera eya unity olw'okuba omukulu wajja babeeko kye baggusa naye tekiriiwo. They are not united. So kiki Busoga kye yakungula mu kukyala kwa president? Ekisookera ddala mbuziza ekibuuzo ekizibu kubanga kyangu nnyo. One, guest house zaakola. We are discussing political I am matters. telling you. We are discussing political In matters. Kamuli. I am asking you, yes, what gains did the community have from the president's visit? You are telling me guest houses. Guest houses zaakola because abakulu abawerekera General Museveni abava e Kampala abayitirivu ennyo. No, they slept in Busoga. And they spent some money. That is achievement number one. If not, it is the significant achievement which was achieved. Hey, I am serious. From a whole presidential visit of 6 days, yes, where and the then president was even sleeping in Kukyaala, the benefit you see is the guest house. Olukiiko olwalimu ensonga ezikwata ku eziri genuine. It was the Bodaboda conference. The Bodaboda rally with the president. Lwe lwoko olwalina amakulukulu. Because ababoda bajjayo issues eziri very, very, very critical mu operation za Bodaboda industry. Nga zitegerekeka. Boda tujigula kumpi milioni 10. So Mr. President, gwanga kirino. Ffe tukaddiwa tukolerera mugagga. Tufuna za accident bwe tugenda mu malwaliro teri ddagala tufa bufi. Okitegedde? Yes. Boda bw'oba obuzaayo miliyoni emu ogimaleyo n'ofuna ekizibu batwala ntwale ze wakawaayo poteya. Ne boda yennyini poteya. Ate ng'obanjayo miliyoni egi bakubanjayo miliyoni emu. Kwegamba bo bajjayo obuzibu obuli mu industry yaabwe nga butegeerekeka. Emisolo ku boda w'omusolo munene nnyo compared to other countries mu East Africa. Tebegeraageranya ku Africa but mu East Africa. Boda nti
ogikuba ebipapula bakuba ebipapula mukaaga olunaku noba ng'okolerera ba trafiki bo bagezaako era aba boda nze ndowooza General Museveni beyali badde asobola okwanukula mu kutereezamu policies eziri eno waggulu kubanga be bajjayo ebintu ebituufu tebaddamu ebyo mu muzeeyi tukwebaza mu kino sikiri muzeeyi tukwebaza mu kino boda nti ye batukuba obuyondo ku mutwe ate batukuba tunaatera okumalayo looni looni eba inekitera okutuka kyasinga okunsanyusaga nti batukuba tunaatera okumalayo looni yes kiki what is enkolagana ey'abatukuba obutayimbwa n'abatuwa boda n'abatubanja eryetya ako it raises a security concern, a security matter. Kati ezo issues ziraba nga zitegerekeka. Ne kati gwenze njagala ombulire. Can you be a good leader? Ba leaders bo ba submitting aji. Mu byonna walaba ba boda na guest house. Aba boda bakola omukolo omutuufu. Bali balaba ku mugagga waabwe gwe baludde okulaba. Ombulire ebizibu byabwe. Naye jjukira babeera mu parliament. Parliament yetematema ebyokulya bya Uganda. Tebasobola kubidrivinga mu parliament balinda gye Busoga nabo boogerere mu kibanyi ngaffe. Idi Sabiri kale tukitwale nti gwe chairperson owa caucus. Is that the avenue gyosobola okuvirayo n'ezo ensonga? Era akola eki? Because the document was a collection of LC5 chairpersons, members of parliament, ministers from the region, religious leaders, local leaders. That's what they came up with. So kyaliwo baparanazi bobaze bonna mulimu abatayitibwa abataaliyo kati tubala emyaka ena kale katukitwale nti n'ekyo mukikoze. What have you been doing the last 4 years gy'obadde mu parliament? Because those are the issues ezirina okwadvocatingibwa ku floor. So abataka bonna nga bafunamu guest house kusulwamu abataka abayina di guest house mu Busoga bafuna ku busente obuyaka obutontono obuva e Kampala obwaida n'abagenyi abawerekera ku omukulu wazira muntu wundi ya benefitinga mu Kukyaala kwa president. Omuntu era mu kubenefitinga bali babiri ye mwene because he had the rallies yalaga capacity nti yakali strong, okay, ya communicating byayenda and then to classify on his relationship with the right honorable Rebecca Alitwala Kadaga yakanga bamukuba ku nsoloboto nti nze tisindikanga kweno muntu kuseketerera mwaninazi. Therefore nze bwe mba njagala okukola ebintu byange n'abantu bange bakadda bange mbagambira Kampala ate mbagamba face to face. Endulu nevuga Kadaga naye n'agamba oke kintu kigende mu maaso nkyakirimu. Ebisigaddewo abantu basitwagolinga na school fees kati bigiru. Okay, nsonga ki gye baalekayo gye wandigambye Museveni singa bafuna omukisa? Had you been invited in your capacity as the leader of the ERP and you are from Busoga, you're leading, what are the ngamba y'ensonga ssatu oba nnya nti ze zandibadde critical for a head of government, a head of state? Not even ssatu, emu ku bizibu ebiri mu Busoga. Lwaki otandikira ku bizibu? Anti lwaki otandikira ku byangu? No. Why don't we start from appreciating what he has done before we ask for more? Kisinzira ku kyogenda osubmittinga. Kiyinza okuba nga at the end ebeera appreciation oba ebeera request. But the problem is one. Leadership. What do you mean? Era nali mugabe bugambye nti bwana Museveni nti ye ekisooka nze ndije n'omunno nkugamba. Ekizibu kya Busoga beba n'abakulu. Osobola ogamba president oli general nga waali awo nti ndi general munno. Why not? General munno. Anti you alwanye entalo ze nange nenwana eza. Okay, bwakubuuza nti commissioned by who? Because he's the one who has been commissioning generals here. Ate who commissioned him? Who commissioned? Who commissioned General Museveni? Gwe mukolo gwo gumanyi.
bino ebintu byensi byakweyiya buli muntu kasita kikwatayo kiba kikutteyo bigiro oyagala ndi Museveni yeeyiya bweye kukoledde yabadde akomishoni nga bajeno yabula asimulula evvako lye naye bw'ofuna asimulula evvako lye tebiriimu byabakozaawo naye olwokuba tewaliiwo asimulula vvako lye biba bituufu okay tugende General Museveni yes problemu ya Busoga ne bw'olaba nga tulemedde mu bwavu obw'ekika ekya waggulu bano bennyini abatudde wano it is the problem ogamba Museveni nti basoga banno yes abatudde wano it is the problem tusooke tusootinge wano bano mulimu abaka nga 3 ku 4 abeetaaga okuddayo abasigadde tebeetaaga kudda mu paalamenti era nali nkimugambye nti otuleeseeko obuzibu wano mu Busoga you influence the local people ne baweereza abantu abali incompetent abatasobola kumanaginga public affairs ne bakuumira ekitundu mu bwavu because they know nothing so the problem is these people abazze okunywera kyayi wano that is point number 1 point number 2 another problem is you what are you saying no ngamba ye kenyini ng'omugamba nti ekizibu kya Busoga bibiri ekisooka leaders ab'e Busoga ekyokubiri ye kenyini Museveni lwaki kizibu ekisooka intelligence yendaga nze nganze intelligence eraga gwe ogamba Museveni nti intelligence eraga gwe bigirwa endaga nti abadde ng'azanya divide and rule bw'ayita lwaitonal Rebecca amugamba birala n'amuwa capacity oyo n'afuluma n'ayita Kirunda kiva Jinja n'amugamba birala comrade we fought together you know where we came we did things you know I want to see that Busoga is on board jo mobilizing emuna kiva idinda nayogeramu Olusoga olumenefu n'amuwa obuwumbi n'amusindika mu field oyo n'afuluma convoy ye yakafuluma eya Lumumba n'eyingira Lumumba you are the secretary general what because ebizibu ebisinga okutuluma kati bibaddewo nga tulina abakungu bangi mu government with the powers noyita secretary general you are the secretary general of the party okay naye kenyini gwompa signature ogenda okwesimbawo you can mobilize that sister of mine she's in discipline you can work against her tomukiriza kuba gyogera eyo you are the generation I'm building oyo naye n'afuluma n'obuwumbi with instruction aba yakafuluma namuganza najja you are the younger generation what are you waiting nze mundaba nkooye natera n'okwefiira but I've groomed you have failed to take over the leadership oyo mukazi omukadde abakuba atya same person empowering different people ate sending them in the same field kati ne bayingira field ebyo oyinza bigamba General Museveni nga lwaki simugamba you tell you Olikaguta Museveni that he is the problem of Busoga of course and you believe it kati ekyo bwakikyusa okimanyi nti Busoga ekyuka ekyo kya divide and rule okimanyi nti ekyukira ddala kati nze nga ndi president ng'ongamba nti mulinako kasi 2 nesi kubamu ekibooko mulina 2 kuki district 12 nti mulinako kasi 2 ababaka 40 my friend 2 kuki obwo butamanya muba mulina bukomyeyo mu makaaga mu government is a government mba njagala kudiringa na serious people si kuleeta lugambo lwa kumizigo olweyo entalo zammwe ez'okukyalo so ekyo bwakikyusa gavumenti ekyuka ekifaananyi kyayo mu Busoga n'omuntu wa wansi atandika okutuukibwako ki obuweereza Busoga yafuna obuwumbi 68.4 billion
eza PDM last year. We are now talking statistics. Obuwumbi 68.4 billion bwayingira mu Busoga mu parish development model omwaka oguwedde. Is that a mean achievement? Do you treat that as small? Until we look at the end results. Me, I'm a student of public administration. In public administration, to focusing on process, ne end results. The process was successful. Money successfully moved from Ministry of Finance, and there is evidence, my brother Vigilwa, there is evidence, because you and me come from Busoga, that the money reached Abataka. Bwana Simon, politicians, the usual suspects, nabali naba agent baibwe, abafuka ba commercial officers, abasuga, nzaiso iti ni kamuli. Ba campaigners, aba opponent wange, ba campaigners, aba NRM guys, MPs, naba taking over those exercises. Sente, badi wanga bantu baibwe, ba generating a list ya abantu ana, ayenga kuliku, abantu 15 nga bali ghost. Ekyo kitegeeza milioni 15 nfu. Commercial officer sijui yani biki nga nabajja okudiga bali buli muntu alesa. Would you blame a president for that? President at the level of government, he has released 68 billion to go to Busoga. The Busoga, working as commercial officers, have started to steal from their own people. Would you still blame a president? Because you want to be president? No, yenga head of the government. Alina okusigaza omukono gw'ekyuma ku nso kuba sente da government. Sente za government, sente si za muntu sekinoomu. Ate abatayambye buyambi okuzireeta because it is a government program gye tuba tulindiridde ng'abataka ku ground fa bayiba omusolo. So you don't see anything substantial in the 68 billion? Kakati in the 68 ate nga abakungu b'NRM bazigabana. Okay. Abatonotono abaafunanga obusente Bwana Simon ng'afuna emitwalo 65 ku 7, emitwalo 3 nga bazikubye. Evidence gyeri ku byalo. Bigirwa. Naye ate jjajja tiyawa mwaganye. Kiki kyosimbako ko government kyekoze mu Busoga? I can add you statistics. Government sent 1 billion shillings eri buli local government mu Busoga, buli district bagiwereza 1 billion okukola ku byenguudo. That is a total of 11 billion shillings per year. Is that a mean achievement? Waliwo district gye bategirayo Jambia, Daga district egi, ba MP, ba district engineer, chairman 5, ba mayor, we bategirayo Jambia. District engineer akola byochu ndala jukira bana abamu tebasobola nazitaputa. Bairi ya MP bategeera birala ate bagamba sente fe twazisase. Ba district ya person nabo bategeera birala. Mukamuli engumi yavuga mu conference ya district. Engumi yavuga. Will you be a good leader now that you don't appreciate what other leaders are doing? No, anti kakati. Ofiirwa kisinga osiima Museveni byakoze and you advise because you know he has done something. Busoga survive a day without him. Buchabutandika program eno, I am appreciating it. For sure. Appreciating what? Because even guest houses. No kuleetera ate kati General Museveni nze mba muyambye n'okumulaga nti okukyala kwe nankagize ezaafunamu. Aleme kubeera eno Kampala ngalowooza mbu ebintu bitambula eri olw'okuba yasanga abantu wali. Nti loogi ze ezaafunamu. Ezaafunamu. Okukyala kwa president. Yes. Presidential visit. Yes. Abasajja be basula muge wali ekamuli waliwo akabaala bakayita ebb kajjuza ne kabooga ne basigala ne wabweru. Mwenge ne gugulwa ne gugwa mu bbaala ekitabangawo mu kamuli. So abantu abavudde mu bbaala saa 9 ng'ate babadde abasinga bagenyi mu kitundu bagenda sulawo. Mbuulira ssebo. Balina kunoonya ziroogi. Kakati onzizeemu ssebo. Kale bw'otyo ye
General Moses Bigirwa, President wa Eastern Revolutionary Platform, President Yoweri Kaguta Museveni abadde Busoga. Bigirwa gyazaalibwa okumala ennaku 6. President yalambula abantu n'akuba rallies mu bitundu bingi. President yasula mu Kityerera State Lodge kubanga yazimbayo amaka g'obwa President. N'akola ebintu bingi n'asinkana abakulembeze. Mbadde ngezaako okutegeera ku Bigirwa kubanga waliwo omuntu wiiki eno yawandiika ng'abala abantu abaagala obwa President ku mulundi guno wansi ku kapapula ako nsoma ebintu ku WhatsApp nenjagala n'okufenseko. The last candidate gwe baayogerako ayagala obwa President mu Uganda yali Moses Bigirwa, and my mind was like, how can a Ugandan sober in their mind even think, state, estimate that Moses Bigirwa can be president of Uganda? That's why I wanted to pick his views ku bintu ebiri mu region mwava ne president yakola. Unfortunately, talina kyandaze kyalabanga kirungi kyava mu kukyala kwa president mu bitundu ebyebusoga. Kale yolale bwetyo bwegenze nze nesebuleka nga tunaba kuwunzika. Mpunzika. Toyinza kuwunzika bwotyo sebo. Mpunzise kibi. Ekisooka onyoomodde n'okujungulula ekitiibwa kya General Bigirwa Moses. Sina we ntya. Okiwulidde? Ntya. Mbu how can someone even estimate? Omusajja yawandiika bw'ati abaagala obwa president. Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Kizza Besigye, n'awandiika Muhoozi Kainerugaba. The last person yagamba General Moses Bigirwa for president. You think he's a fool? That person? Gwe bakutuma abasiru mu Uganda otwala nze. Nga bakutumye basiru mu Uganda otuukira ku Bigirwa gw'otwala. No, sikutwala. Sente baba baziridde za omusajja mugezi. Kakati lwaki olowooza ebya Uganda bayiza kunduba presidential candidates, potential presidential candidates n'entwala Bigirwa. Anti kakati gwe kyo nga president muno yakyadde Busoga kyewalabye kujjuza lodge ekikubuzabuza kiri kimu. Ekikubuzabuza kiri eki era kye kiri kyengambye wali eri nti ekizibu mwe abatudde wano ekizibu tuva ffenna Busoga kyekikutawaanya kyokka. This is Inside Out.